Yes. Mzee abantu babadde bakwebuuza ennaku zino. Tubadde tuludde okusisenkanamu. Yes. Erirayivu. Erirayivu. Yes. Ate mu Uganda bw'oba tobuuzizza nze onoobuuza ani? Yes. Nze nina following wano. Naye ngizimbidde ebbanga ddene ne nsacrificing ebintu bingi. Omusajja n'akujooga n'akunyamu n'akanyuga n'akanyuga kwejjereketi nga nze Museveni ekyange kyamulema kuba teyategeera bankuba. Ate nze sidda gye bankubye n'embwa teddayo ne kapa teddayo. Nti bano bankubanga balowooza bajja kusokoola abantu era baagala kusokoola. Bano balowooza nti bampadde obutwanfe tujja kusokoola nabwendeka nkusudde eddalu nebikabintizo ne bakuba amanyi ne banoonya nnyoko bamutte ne kagula abatemu banze ne kakola kye ne katta omwana nange owaako bwaliweza emyaka egyange weyafiira nga nako kafiirwa. Kwe kusobola abasajja bano ddogoli eri basobola obulenzi obwo bali aba abasinga okujooga mu Uganda bali babiri nekizunza olutwe noono omulala era ebyobufuzi bya Uganda byetoolera kwaba aba babiri. I'm telling you abantu babadde bambuuza. You see abantu ba Uganda ekibalema they talk about issues as if this is the source, the genesis. Ekintu kitandika kitya? Aba waliwo ono ayagala okufuuka president kyatajja kufuna. Never. Ye talikikwata kukube abantu bamutamu nnyo. Kaakati najja kuba buli muntu yenna would be president. Onna n'abamenya amagulu. Sezaala we twamugamba ko feti fwe batujooga feti yino okugenda ne batukanyuka ku mayirikiti. Paka nze lwe nagaana sijja genda ku jirikiti. Bajja kunzita Museveni ati katobukadde 10 abubaleetere. Nze nga nfudde nagaana emyaka 10 nga ye Museveni tamanyi kibankubira tyakanisa yali atutte ekyankwanza yomu nenjeesi batutulike 10 bafaataalo ku bisabu tugende wasemeye wakaguli andi yani kiwanuka amaze okufula spreatinga all effort yamala ntulike kano ke kagamba batumakolera sendagano talikuwa temuli zifunako recording tesobola zifuna walibeera wabali muyola ejjooga neri mufumuko mu mutwomu kakati babikola ndi muhozi was provoked into battle. Why? Batandika omukubale bamwonoona until I came in and I wrote a book. Kani muhozi bikamwe muhozi kati bakanoonya ninga ndi Museveni alagajjalidde mutabani we kubanga ye bwe bakwatako nagoba bwe bakwatako yagoba bano basigalewo. Nze nagaana katufa obwavu ewaffe katufa obwavu naye n'amabugo tebaligaleetayo bangoba bubi nnyo nga mubbi wankoko bwe bali banga balokole balituula ne bagaa nti omwana yatukolera nenyina bamukuba naye sirikomawo mu gavumenti ya Museveni siridda. Why? Webali ate babakuba ne mutabani we Museveni n'atuuka n'omujja mu land forces yali agenze ebyo ebyadivaiza temuli ibikamu aido era nze Museveni mugamba nti abantu bano bazatuuza katebe abasempijja baani kati bagende wali batuule ku gundi ku biofiisi ebinene they will top him the idol. Instead Museveni okuteekawo abo baadvisors akuteekako ttanga akulumere akutenga talina kyakuwa. What you would have done kyekiri mu parliament kyekiri mu magye omusajja ng'oyo litaadi gundi sempijja CMP muwe miliyoni 5 agende Mirundi muwe sente agende naye bw'okaka omuzannyo okusambira akuba penalty akwatira mu penalty bate bagende naye okutuula wali ku gundi eyo simanyi kingira omugulu ebiwoofiisi binene bwebiri basomeramu mawulire abamu tebalina n'amafuta gabatambuza. They become idle. This is the mistake Gaddafi did. Gaddafi yedi abebengazi bonna n'abatwala mu foreign affairs abagoba ewaka. What did they do? They had the opportunity to go back. Museveni ate abaana b'abantu omusajja akoledde nga Mirundi mute nti mwana wange okole eriki Mirundi omukombo eriki Mirundi yenze nuclear bomb nimukubera nga ndi mwanda weyaze ndi lugosi sifuuka empanama nenkukube empale nenjikujjamu. Kakati you see, let us explain the genesis kukuba muhozi. Anybody must have a future. Muhozi is young. Nabalabanga bagamba, are we going to go to China to eat snakes?
Do you want Muhoozi to go to China and eat snakes? Why do you want him? So they provoked him. Bamuteka to season. Oyo omulenzi n'amugulira omwana omuwala yatusombera. Omuwala yaleeta omulenzi omujooze nnyo ani ku bantu. Naye kuva le yani akunze n'akuba emmandwa. Emmandu aligiteegula. Obujoozi obwo ne bumugwamu. Buli sente yange yonna agitutte. Mbunfe gwe sikusuula eddalu musuula eddalu mu nnaku bbiri ekyogo ndi muggyemu kakati baakuba Muhoozi. What Muhoozi did n'ategeera nti ho kitanga asobola okunsubirira ekintu angube ku balandi force ensigadde naye n'ateekawo outfit ye yamuliteiringa mu magye n'akivayoleetinga mu ndogo ekiina bwe tukiyita nti endogoyi neekuba akabaati neefuluma. Muhoozi mugezi nnyo n'atandika ebintu bye Museveni teyateeka Museveni was defending konaani ku bantu abanyaloko negative campaign mu mawulire naki ndi mulalo bayisinyitankukuba ennyondo jankunkutte ate omulalo omuwootya omulimu omulalo omutwala otya mu nivision mpa omulimu mbakuba embatte ani nebbaluwa zeebutabika omanye bwe bakola tuniemu tuli bidoli tuli zipotire nkuba ebiraka mu mpale nga temunnyeddemu kakati Muhoozi tukira balloting he balloted najja mu bantu ono nga amutaddeko abene Kenya bamwonoone nga comedian Muhoozi akubye kitaawo. Yes Muhoozi akoze nganzi baŋŋamba mbu yagwa bakanyizika ku jirikiti nkomewo ntuule nabo abanvumye bataddeko omulala waggulu wa miliyoni musanvu nkitulikiramu toyinza kunjooga kuntuusaawo tosobola kunjooga kuntuusaawo ne bagamba new vision nswera amazzi mudde munkubira essimu erongoyo omulenzi abirimu kano aikanijiva mirundi nje benyondo nkati katabandika akajiji nenja kata kuba Museveni ntamanyi nti basokola abantu nti banjoge banshoberi yasinge nalinja pata nje sibekomu nakati obusungu bwe mbayina ko magame eri wano nkutta lwachonja buwaza nkuviride mu government ya sezalawo. Why do you pursue me? He invited my habitat ki chogere nti kusokola abantu ijja kufumuka mu mutwe mulenzi gwe ngabo watakola Muhoozi. Kakati as we speak today Muhoozi nabadde noonya research nze ndi mukozi wa research powerful generals abafaanana mu abali babaddeko mu nsi wali musana wano noise nyingi motoka powerful generals gendo down road ingi the powerful generals who enjoyed the same environment like Muhoozi. General Muhoozi yo gandi down the road Wairanto General Wairanto in Indonesia gandi down the road Lamos in the Philippines gendo down the road nti Museveni yabadde atuse mu situation yabinayisa binayisa yakwata kuyita ojoko n'agenderawo Museveni yabadde takyakkiriza rali ye Masaka yabadde yugumya yasooka n'amwadesimatinga. It was a coup. Museveni yalabye oluyira n'aluyira amazzi fene tuzina amazina nesuzina amazina ono omukoyi akubiddwa tasobola kutukugera na lumu. Kati General Muhoozi abadde afuuse w'amaanyi ennyo anti Muhoozi w'amaanyi nnyo. I'm telling you why I'm telling you that you Gandhi down the road Wairanto, General Wairanto in Indonesia, Gandhi down the road Musalafu in Pakistan, Gandhi down the road Ramos in the Philippines. They enjoyed the masses, the mass support. Ngokubinula obubinuzi bwe bati okubinula omwana bw'afuna olubuto bw'aba musajja mukulu ngaffe mutabani we n'afunyisa omuwala olubuto ku kyalo ne mu nnyumba avaamu ayiza ebyabakulu kati ono atesizire ku pawa nti agirina ku gurawundi kwali mu magye bamwagala kati abagambye nti Muhoozi is comparable to a president elected in the United States. Tewali kyokola nga tombuulidde. Tewali kyokola nga Muhoozi omubuulidde. Kati alinga president elect. Buli ekikolebwa mu government General Muhoozi alina omumanya. Alina abantu. Kakati nga mu Kampala amagye gajja kujja lyabadde ne bureaucracy. Amagye gajja kujja mu Kampala gakola enguudo. Amagye gajja kukola ebintu kwayi commander is popular is young. Munnaffaani yakuba ntu yaaliwa.
kakati obusiru bwe yabadde akoze ono aniya ku bantu oba nzite ate nze kati nkyatya ate mukozi banjako military police nti lwaki nti CDF yagigaba kakati nze okyamala kanywa onywerawa nkuba bukubiwa mayanga brother nti waliwo abafere wano ono yavaawa lwaki omusajja ono omulaba ali taafu muwoza njagala nnyo tayinza cannot let me ye Museveni mukoddomi we yamulimba ne kizunza lutwe nga bo basokozebwa nakabagamba kanna kalima nga balowooza ndi mwangu nja kwavola nkomenzo nteka bomu ku nsi mukabuli ne mugulu siryogerako nabo njagala ejjoko ly'omuku omukagwemu obujozi obwo bwakyogaba n'amala okuyoka nakkomyamu naddama nakunyamu tuli bidoli banyaffe bazaala bidoli bazaala zipoti batuniemu tukomeo baddemu batuniemu katulye mukene wali babo abali mukwata yali amanyi nti mukozi gwa jereka alijja kakatudde mukozi kibere paafulu why ate sinze ku ground nabaga nti Salimu Sala abantu bamwagala takubanga kola nti yagala bwa president ne bajja this young man ayina miracle ate ayina omukazi bamwagadde okukamala akole charity organization abakazi abantu bayadmayaliza omuwala oyo highly intelligent mugezi kyala wa jenem anti ffe tubeera mu bantu first lady ekizibu kyebulokole ekyokubiri tayambalanga ku gomesi ekyokusatu tayogera Luganda naye n'omwana wakutesa zaalibwe Sembabule sana akasanako tetulina kyakukola tujja kutambula mukyala Jaramozi bamwagadde nnyo n'abagereka yafa yaleeta agabbe ne gayingira mu kisaakaati yagenze wa Museveni kukimayo sente oyo bamufiisa n'abagereka yafa ku maapu mukamugozi yali ku maapu abavuka bamwagala okukamala bakola batya bakola ki very good ate ayambala okukamala abantu bano bagala fashion oyo tujja musigaza akuba omuliro nga gwaka Museveni talina ekyakukolera mugozi yamulazeeko abakukubambalala najjinja Museveni abataage yali kimuwadde buwinti mwana wange kwata oluyira naluyiwamu naye oluyiyemu amaze ate ffe kubanga President Museveni alina okumanya ebintu ebyo. One, what force minister serving minister kano kankamanyi akasokozi kali kateri safo bwakagoba muri safo bakaso olutwe akakaba nako byabutambi ngenda kabanyo kakubeno bwa mulani paka nono nyonyi abana 15 bali luddawa pandise ekitabo ekyoko lyo lyantadeko anzite awanda kalemfunyu family yegwewo atubonyabonye zanyo omulenzo omuko atuniako sipeto amaleta bizibu bye emisango gye yajeddiza ani akunze family yafaje neddemu mbonja kujanjo never talk to him kunsimuka buli ne mukulu n'emizimu gyaffe tegiryebuuza ekyokole mugwe mutwe kakati nkubuulira ndi Museveni yebuuze mu mayindi ye baganda be bakimye eki Museveni's brothers came up openly and this is not the first time Sodo yali avuganyako nali bakuteesa waali tabawadde Museveni tabawadde balaba kubanga ye Museveni alowooza Gaddafi teyalina bajjeno yabayina ebalagawa ng'afudde yekka ye Museveni alowooza nfufe tujja mubeerako nga sente azigabira balala ompa obwadivaiza bateme ebintu byange abo be bamuwa amagezi muganda wammwe omuto mwe mumuweerera nti advisor wa Museveni ebyo no ebyo tobimbuulira siri advisor byakundeetera bizibu batema ebintu byange I'm not an advisor chimpite ku mukono what a tie tell me an advisor of the president who gets $300 ebyo biriyo yogasiya tonimba nga kano kana mbugo omukyala wamu n'omukulu tekayingira mu kisenge nga kafuuyidde obeereza okimyeyo ebyo mbimanyi bya bujozi kukuholodinga kuteekako ttaaga kuholodi naye nga talina kyakuwa kakati kyenkuga nti Museveni alina challenge abantu bonna abo baani MPs baani ababadde bajja ku mikolo gyamu kivundu ki ekibakubye mwenaleero you are there we see the president omwana we nakuchallenging nafuna support y'amaanyi ekitegeeza gwe sigwe bawalana singa Museveni gwe bakyawa mukozi yalife ayina gwayina bajoze ensi
Museveni yekebera ayina ajoza ensi aniyedde ku bantu bawana enagisi yali baddamu wane faamu namugulira ezifaamu nadduka abantu bajja kweyiwa mu luguudo nga banoonyayo transferred anga famire nayo eri ku transferred anga ejjogo liisudde Museveni yereetera ekizibu ejjogo ly'omulenzi ono naffe lyeritugobye naffe netugenda naye nga tatujozi katugende era ndimbabuulira I can join in Noob. Yinza okugenda wa Bobi Wine. Why? Museveni's continuation power means perpetuating my welfare esigale nga mbi tujja kusigala nga tuli baavu nkaddiye kangende kewalala kati agagenda Bobi Wine ngendeyo misana tuku. One of the reasons why I should support something must be a selfish reason. Tell me so cause why I should remain with Museveni nga talina kyampa mu myaka 10 katika milioni atutte bubiri yali yatulabina nibo batulaba bwe bati waliwo zatinyiga in 10 years Museveni talina kyampadde but strategy mukaji twala mukaji mfaso tali ojja kuzigattako 0 buli sente zange zotutte mulenzi gwe ondaba njogera misana ojja zigattako 0 ojjoko nga likufuumuuse mu nnyuma ng'okubiddwa ebigenga otambulira kagali kabalema bona batonvuddeeko ejjaga lijja kusookera mu galubindi omwo okoma okunnyamu sirina kirinabakola bo bennyini be batandika organitweki yaabwe gukendeddemu kaakati obadde ogamba nti obujozi bujja muyitawa bujja muyita mu nnyuma ajja kuwandakala envunyu mu mpale bajja mukuba mu nnyonyi ebigomwenda aginiyemu ambuulire ku sente ze abaana 14 be yatunda ebwera nono kinyeenya lutwe be yakuzanga mulanda talimye bampaako sente mmeka ezinjawogesa eziniyesamu tinokukiriza niyemu omukoya akulwanisa yanwanyisa omukanada najja namuwa sente Museveni namugana antijamu erikyebera yamasiga njamusuula eddala ddamu nnoonye misana tuku bakusibe enjegere mu State House continue pressurizing me I'll join Noob in open day njagenda mu Nuuvu kyovalaba Nuuvu Bobi Wine nze mukubidde mpuuga baali bamuyise omulenzi ajooga ensi eno omulenzi ajooza omuwala yatuleetera omulenzi ania najja kwata nakana akasiru akatemu kali kaguza abatemu banzite kiddemu nkukubera dduka lenzi gwe ne katta omwana wange n'omwana we bwalituuka ku myaka gy'owange naawe nja mutta kasunza lutwe kagenze mu basawo bagobera mutuyite tukakube tukattire mukabaka kaleme kusokoola Museveni yagaana okusokoola nadda mu kusokola tujja bikubaganiramu Bobi Wine nze mukoledde why baali bayise bakyankana nje parliament bokye bakola how do we become relevant to muzee bajja ne batabula parliament oyoyo nyini aniya ku bantu anyala atunyaddeko family yaffe naginyamu naginyalako nkolima ekiro nkolima emisana nkolima mutuntu nkolima ekiro kyonna siba omutwe mu ttaka nga mulenzi eyo kunyamu nanfuula ekitoli maama oyo abadde aga nti bayite abasawo ampulira ekiro nga nkookolima toyinza kutwavuwaza nonjavuwaza nga tompanga yadde 10 kaakati mpuga bamuguze yamulemeza yamutademu akakuufu ak'embwa mumpuga nakyusa eddoboozi mpuga namugaa sisobola kabwanika nekaleeta n'abantu bekajje nekabasuza munombo balonde Bwanika yani embwa obubwa mwe mwakaliita abagadi Bwanika akasiru kayinaani mukagobe mu Nuupu embwa obubwa kesimba wano nga bakaguze kabba sente z'embuzi kabba mukagobe n'obulevu bwako ayo obulevu kali embwa obulevu linga Katonda yabonoona ku mbuzi efudde nabukakanyugira bwalaba obulevu obwo kalina bulevu kalisa abantu mu Kampala kabasuze mu hoteli mbo omuntu yali wangu eyali badde abalwanira atambula gwe mbwa gwe okwetambula wa tulete passport ezozamu otambula nani kalenzi gwe kabwanika you cannot accuse Bobi Wine so Bwanika muchamu gati Bobi Wine atambula ye how does Museveni travel with all his family members president atambula na cabinet does Museveni travel with the cabinet atambula ye yes so ne Bobi Wine okutambula ye kasi musango sikiza nikaliko obulevu nikaliko embwa mpuga yawonye mpuga yawonye bamutadde mwaka kufu kembwa nga mulaba
nenge byali byogera bye Masaka ngona mulibize mbwa mutunde amutwalira Museveni ne cabinet be bagikola abasajja ne bala Masaka ne bamumma bompo kaje nebidda oyo omwana mubi nnyo wamma Masaka kuduno teyafunye omwana oyo ajoze enseno omwana atujoze n'atunyamu nanyala mu famire yaffe n'aginyamu naji abali abagaga n'atufunyafunya n'atunyamu nanyala n'alya nedda omulenzi wabwoga njoze nnyo Katonda ali mulaba n'okwata sente zange n'omukanada zapatana That may take this money for my activities. Vakuniam, Onia Kumandwa, Katiruabogo, who is recording me has Njamula Gaba Sajabana again the Palabaco. Buy me to every day. Buy na Masana, buy na Nido Billy, buy na Mimwena, buy na Maguruasat. Ari Shirabamu meeting Gabase. Ali duka chiro ali genda waluka disibirali antonde kubanga omulenzi anjoze nnyo omulenzi atujoze zasokole so he invent ya taxi kati jenemwe kwagenze mu maje ani genomozi azeyo maje siche ekikulu okutto omusajja ayagala mukazi wengo omukazi ye mwenzi achima afuna yo mulala yes what is important to Museveni is 3 factors what has forced the MPs, the ministers, serving ministers, before you make a reshuffle to join the MK. 2, why are his younger brothers supporting the MK politics? Lwaki bagana ba president bagira genomozi. Lwaki ba minister bawagidde genomozi. Ekyo president alina onnonyereza. Ekyo mututse bweru ali wano amututte maje. Kembagamba nti ono mukulu wabo byakukutana byo tukole political party nga mpuga yakikulira. Bajiteka mu sente twekweke nga muhoza alieri ajajiwamba mpuga yagala kola political party namukubye n'avayo nga Lwabogo ya mugamba tibakole political party nga bekwese nga mpuga yagikulira kati kyo ya mwami mpuga akole ya mwami Lwabogo era nabadde mukuba ne mpuga abakugenda nadde mukubanga ndaka baby wine misana tukuba mulenzo ono mukuba buli yala kabonyabonyeza nnyo family ya mpuga ne mukwata obutambi emirundi eki akakagwaga mutule mukagobe watete temusobola kagoba kabwanika mukagobe mu kibiina kyammwe kafere kaje n'abantu gindi kabonera ne kabasuza mu Kampala bawambe ekibiina mugobe mbwa Bwanika badaga wamba no gobe mbwa je bayita Bwanika gobe mbwa mukabe mukaje mu meeting za mwezo na mbwa yennyini eyombwa kaferia perennial feria bakunazizako enagisi tokyanuka nga weereka ku bantu yogera biliyoni omukagazi wateeka semba buli mukakubi abantu bebakalabira bakakubama abantu bakakuba mayinja bakajemu empale mukagoba officially Bobi wants to restore his status ayina kwataka nebakagonde ngumi nebabire ngumi mumi nebakajemu empale nebakalinyerinya nekanie enagisi Mzee, ngatumaliriza. Mukwano go Balamu bamuwadde obwa minister. Balamu abasajja bano tubamanyi. Ehoyima eri ekisaawe. Kyebagamba n'ogwanga ngwaleeta ekimotoka ekisyo kifu. Babamanyi turn-up tegenda kubeerayo. Ekisaawe kya Yinzikulu kiri luddawo. Ekisaawe ky'ono omukozi kati Balamu baleese embwe ekitoli kyabwe. Hoyima, the target is Hoyima. Balamu bamuleserwa Hoyima. Yali ekisaawe. Hoyima eri ekisaawe. Kibagamba. Kale ekisaawe baagala kizimba. Bana kizimba wa. Bali obulise. Tiimu ya Uganda Ghana. Tiimu ya Uganda home ground Morocco. Sibwe erikwata ku ogwanga. Ne badira obuwa. Yene bamujjawo embwa. Ngaze bali bankola 5 billion ziyitewo. Basi womula nswera amazi. Mbakubeera obuwa zisali baddewo. Singa nagenda dda. Sijoge bwanga ndi obuwa. So kati Balamu okumuwa obwa minister kisaawe kye Hoyima. Ekimu ekyokubiri takyaddeyo kulaba Museveni. Balamu tayira kulaba president. Museveni alaba staff we. You go through the procedure. Staff talaba president. Mpozi ngayise mu process. Yayo kumulaba. Ekyokusatu ye Museveni alowooza nti ow'ebidongo in fact babadde bamureduce ngane mu group ya MK mufunyemu ab'ebidongo. Mu MK project Balamu tabadde w'amaanyi ng'abantu we balowooza. Ne batiise kutooka naye
mobilizer mulungi nebo mulabo ye humbling abo ati bamaze omunyamu kubanga Museveni overwhelm muziyu nzene kyasobola kumpa nimbeera overwhelm nga special zakandi mpulira bulungi n'okusinga lwenafumbi I'm educated I'm popular ompakinze nenkugumuka kati nze kiki kyofumba ku mmere nga sikiryangako ewaffe okujjako omufu kiki kyonfumbira kyesiryangako nzina amazina ag'ekisaanyi wa kati Balamu bamuwadde obwa minisita overwhelm muyimu Balamu takyaddamu nakola bizinesi ze bajja mugamba conflict of interest baminisita tebaba mu business conflict of interest yalimaze kwebuuza ku wandi Mayanja Museveni plucks you yandigenze wa minisita Mayanja n'amwebuuzaako kati abani abasumuludde ennyuma zaabwe basumuludde ennyuma baniye kati balina ebidole bibagenda okunyalamu n'okunyamu nagaana okunyamu aliniamu nja mubaki gwagaana okunyamu kamizayi gwe tulayiza kuba bwa minisita nokkiriza ng'abaniamu weebali abaniamu weebali bakyalina amaanyi n'ekigenderwa kyabwe kusokoola baagala nfe yalinoga amasibyeddira ngusuula eddalu kati ekibiina mwasigaddemu gwe ne Frank Gashumba nze ndi ku remote oli ku remote sikolera mu gulupu oli wekka nze ndinzekka kati PLU naye wagivuddemu PLU gwe tugimanyi yabinaayisa babadde bagenda giwaabira binaayisa yegiri gisalinga 1980 ekibiina PLU kyabinaayisa baali bagenda bawaabira mu kooti kirina okuvaawo naye olaba abaana bo nti bagezi obawulira nti bagezi tebamugisizaako MK bamutwale mu kibiina kyabinaayisa bamuwaabire. How are you going to change your political party, the slogan, the name, how many times? So Genomo's PLU sikibiina kye kyabinaayisa binaayisa yakikola era abadde bagenda bawaabira mu kooti bamuwa ekibiina nakitransforming kino ne bandanyi kyo bakyaliwo who claim kyekibiina kyabwe PLU yabinaayisa yakikola 1980 tetujja kusukkawo ekitegeeza muhoozi alina abakola ki abamukoleramu kyobola nze sibabeeramu kati PLU yeyina ovaawo ka kibiina kyabinaayisa anti kugambye nti Museveni kyalina okumanya kiri kimu nti n'omwana we afuna support n'abaminisita abagwa basempijja nabo babadde balwana bulwanyi nakano kakizunza lukwe akagala okusokola nako ne kajja. Museveni should understand what forces ministers to support Genomo's. Kakati kwe tugeze singa mama wa mwezi ne mukwata n'omusajja mu nyumba ninga abaana bange mujje nogana daddy naawe mami obadde omuyisa bubi kati mba nayimirira kuki oba toyinaawo Riyadh district. Kakati Museveni n'omwana we Museveni ne baganda be bamutuse babadde badduse baminister babadde badduse kati the question is not muhoozi wayinza okubayo batinye efunza abalabye nti